okitegeera so mu ekyo nze mukulaakulana kwe mbadde simuyinaako buzibu era nze Lugonvu nze omu ku baakusanyukirako ng'okubya akasente n'ekyo olina okumanya ensi nzibu olaba abawala nanze Ssebbanga atalina magezi ate olwo ggwe mwe mugenda ne mudda eyo ne mwetuulako sigamba nti genda mu ddogo oba osawule naye bakusabire tova ku Mukama kati oyo sitaani Ssebbanga naye Mukama akyakulesewo okyali mulago ogenda kuwangula naye nze ate kyenjagala okuwaamu ng'amaanyi kiki kye tuyigira mu bulamu bwa Lugonvu ti Lugonvu wakati ne mu bulwadde asigadde akulaga nti mu bulamu nsi akyalimu era akyasonga akyagenda mu maaso ebintu ebikyasinze okutukuba ku kitanda n'olumu ekiremesa omubiri gwaffe gino okuresipondinga ayandasande olumu obulwadde bukunafuya naye ate abantu ebitundu nga 6 ku buli 100 obulwadde buba tebunnakutuusa awo woonafuira woonafuwa nnyo n'otuukawo waliwo yagirira bw'ati wano n'awewula n'ata n'ofa eno iwachi terya kamunga gana amalala ero lye bayita ki ba tulina amabeere ga bika bimeka bina erisooka tutu kati bugi aye kalimu tutu nambalaala lyeririwa lyeryo kati yo oli ali ono Gloria Bugi tugambye ali mu matutu kati nambalaala kati ate buba butini nnyo bwo bubanga nti omwana asuna busunyi naye wano nga kalinamu ekiseera wansi wano wabaawo ekiseera kati obwo bwo nawaba wa myaka 4 tebugwa n'oba wayonsa naye ate erya Bugi lyo liraba ddene teryakka buseeri bayite tutu ne kali kanambalala kaba kuli nawe bataleeze oyogeze n'oyogera ku ono omuwala gundi oyo Gloria Bugi nze oyo omuwala ndi mulokole naye ate ebintu bwe bityo sayimoka bibeerewo Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited ffe bulina okwesiga okukolera ku nsonga za tiketi ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku ofisi zaffe ku Bloom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Ofisi zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Akuba bajja kuvuma naye mukola badde akavaayo bwebanga kuba sinalaba kamala okeerawo ku gundi yendabe wano Ssebbanga sigwa papa bino byenkuteekamu tebaakuvume sibya omumisazi tebaakuvume bafuuti soja naye nga fuuti soja avuma ng'omukulu yazze Bugereza nga batulaga butebe kati oba ovumira ki kubanga ati kati bo bafuuti soja baagala birungi byereere tebaagalawo bibi kati awo ate osi epolika mala ku posti y'omukulu oba yataddeyo nze kyemmanyi mu kyo omukulu baani bamuvuzeemu sipiidi engeri gy'abadde yakavaayo ate kikubi kyabategeka ebintu ebyo kiri kimu baaka basasuza kati anti eyo conference ebaayira nga concert oba show era abantu baba balina okusasula era bayingire naye kati nze bw'alinze kyemba nenyeza lwaki musajja waffe bamuteekayo ate nga yakavaayo eribbanga libadde ttono kale conference baba balina gikola luli we yabeererayo mu bbugumu eryo naye kati bw'okiteekerayo kati mwene embeera amawulire galinza okuvaayo nga si malungi nnyo
era bannaffe banaatusonyiwa kale naye bane bwekibanga si kituufu batuwe ku eriyo view kuba kati banna naye abalabe baffe ate nga be basinza obbiraba ennyo kali kyekizibu kwanze bwe scrollinga wano ku kitimba ngenzeko ku Facebook ku YouTube ludda ku Twitter abalaba ati kati be basooseeyo nabo baba balinze nabo baba banoonya dda nti be batambuza social media eno ogiraba obeera awo noola kadala naffe tubeera wano tubeera wano relationships z'abantu nezifa nezikola ki kati nabo balinze bulire lifulumefulumu ati tisayimo bamukyayo oyinza okundabira endulu ku social media so kakati gwe kyoba omanya kiri ekintu ekyo kimu buli bwokolanga ekintu manya omulabewo gyesanyu lye alindiridde ekintu ekyo kimu naawe ekintu kyekimu kikole ki kikutuukeko kikugweko era nze gamye ng'oyagala omanye nti olina abalabe bangi kale omanye nti abantu bonna bonna tebali sayidiyo funayo ekizibu kikutuukeko obe ng'olina kyokola kyotetenkanyizza ate ebisinga okulabisa byebyo kivulu mikolo n'obwavu omuntu obadde mugagga n'oyavuwala olinayo enteekateeka ejja mu maaso era kyova olina ne bigayi ng'asikira gravity neŋŋamba sigala ate nga naawe owanise wa gravity kisesa naye ate we wali olugero lw'Abaganda tosekerera nkenku nga naawe okoze awanise tasekerera wankenku waakati oyo ekintu kyolaba nga kyamazima kisesa kibanga kubeera mu ddwaliro n'owulira munno nga omanyi twabeeranga mu kiraasi nga omuntu wabaneka n'akafuba kano akaloketi ya era nga bw'okakuba buli omu mu kiraasi abwatuka n'akola n'aseka naye ate gwe ow'ekifuba toseka kubanga oyinza okuba okyaseka ate naawe mu kuseka omwo mwennyininyira so ebyobufuzi weebityo omuntu gwe nalabye yayogedde obulungi ku ngeri ya konsati ne ŋŋamba musajja oyo akyali bwongo nnyo Amooti bamuyinza ku konsati ya Gravity jjukira naye alinayo emyaka 20 naye egenda kukola ne bwe bagitadde wafunda luddawa ali kuwuma eya Amooti ali kuwuma watono wuma eno omuhangi gye yakoleranga awo wafunda ate ng'ataddemu amaanyi mangi ali deserving okurespectingibwa however kyokka ate kyekifo ekisobola okwaccommodatinga abantu nga 3,000 n'okwambuka naye ate Amooti badde basomuteeka ku Sheraton Gardens ebbeeyi abantu b'emitwalo 10 abo batawaanyamu ku 5 Amooti adeservinga respect ate omu ku bakomedian abantu gwe bakkiriza nti ali fani oba aseseza bataseseza anti Amooti bo abantu bamukkiriza bwe bati nti nawe aba amutunuddeko butunuzi nga talina kyakoze aseka nabw'aba atambula awo aseka ate ffe abayiseeko mu mikono gye era ndowooza ge maanyi ge tulina newankubadde ffe tetuli nnyo fani tetwali nnyo b'amaanyi naye buli muntu eyayitako mu mikono gya Amooti ng'omusomesa ffenna tuli b'amaanyi mu ggwanga era Amooti alina omukono omulungi Amooti kerekere kapere ekyo nakyo ekyana kibale kirungi siganye nti ye alumu avaavaako bwe buzibu bwe ali mwe tumwagala ayogera mu mazima yoyo ati kati yoyo kapere tavaako taliiko ate tagatta yoyo kaakati tubaze nze n'abaafa nja babalirako nga bakadoma kadoma yali musajja w'amaanyi nnyo ne be yali nabo ng'omugenzi era Padde Bitama yafa afuuse w'amaanyi nnyo waliwo omulenzi gwe bayitanga Muzeeyi Katula ennaku ezo yali akola ku Bukedde ali ku Nice yali akola Bukedde awo kadongo kamu ne wabaawo baagala emmanga nze kennyini walono Kabootongo era naye wa Amooti azannya kati azannya bina Uganda ennaku zino azannya firimu kansala weene egindi Werubaga seeri wansi nga senga Jasi Nantume gy'asula Kabowa saidi z'omukabowa Kabowa omwo so n'abalala bangi nnyo katogatteko omuganda wange Eddie Kigere olaba wolabira nti Amooti yali w'amaanyi Mese Bontwe nti we baakyukira
ne bakyawulamu ne wasigala Amalula. Wali Amooti we baayawukanira waliwo nga babaawukana? Naliwo naye nga ate nvudde mu kibiina. Ekyabaawula ekisingira ddala zaali ssente. Zaali ssente. Kati ssente ezo olutalo lwali wakati wa Mmese n'Amooti. Baategekanga ebivulu. Akabadi k'omwaka. Ebyo nno obeeyengabana teyali kale era ndowooza nga omanyi bya ssente kati ate nga tuvuddeyo wano zaali konsati ze baakola. Konsati nga zino ez'okutambula mu ttuwa ne mutimba nti kati tugenda Masaka tugenda Jjinja ezo ffe tuziyita ttuwa nga mugenda up country. Kati olutalo olwo gye lwatandikira. Kati Mmese yagenda n'aleeta gwe twandiise nga promoter teyali manager yali promoter so omwami baamuyitanga Tiifu. Kati ye Amooti n'alabanga ono promoter gwe yaleeta alinga ate mukwano gwe banga bwe badiiringa ye Amooti nga bamulese ebbali agikawo omuntu we azizikawo omuntu we. Kati awo olutalo kwe lwava mu ngabana. Pozi gundi we baawukana gundi n'akusigaza Amalula. Mmese n'asigaza Amalula n'atandikawo dda new Amalula production. Kigere yasigala mu Amalula. Yasigala mu Amalula ne Mmese. Naffe ne batukomyawo nze ne bampita n'oyo Muzeeyi Katula. Nagenda mu ya Mmese. Lwaki wagenda mu ya Mmese? Yatuyita ati Amooti ye nga ye idea ye ndowooza bamala okwawukana n'atondawo ye ku bakadde talina gwe yagenda naye. Ekyo kyewuunyisa. Mpozi eyalinga aliwo ate Jasira yalinga mukwano gwe nga tebanneetongola yali manager Josh oba Josh. Si oyo gwayina? Gwayina. Yaliwo naye ng'ali mabega nga Amooti yaleeta Kasooto, Kapaapaali, Kajegere abo bonna abaana bapya. Yakola na gundi bagiyita batye okunoonya abantu. Audition. Abaana abo mwe yabafunira. Nemubeere muganga katubisanye tuwerage. Kalifa abakadde ffena twasigala Bakapere, Ssebbanga, Muzeeyi Katula ani. So era Amooti n'atuchallenge ng'etwetera Amooti tuchallenge nga lwalina luyimba olu lumu ow'olubina. Ate gundi naye n'aluddamu. Aliwa Mmese baddamu lwabwe waliwo ekiyimba kyaddamu. Sokoleke. Muba musigadde muli mu Amalula production. Amooti n'ata oluyimba. Kale bye bimu ku byakyusa dda nnyo Amalula production. Nze bwe nalabira nti akasajja kalamu. Atukubye. Nengera awo ne mu comedy. Era olaba bo batandika ne bateekayo busikiti ku TV ku social media. Era ng'olaba bo balinawo ekyenjawulo. Ate nga kati mwe mwakungana mwali mukola ki? Naffe twashootinga naye tebyatambula, production teyatambula kuba ne Kerekere yali akomyewo. Ne tushootinga naye tebyagira ne tutambula mu ttuwa era ndowooza nze abamu twatambula kitono. Twagenda okulaba ekintu nga tekitambula. Naye nga mwakolako ku bivvulu. Twakolako ku bivvulu. Ng'abantu bajja. Abantu baali bajja nti awaali wakyaliwo ensasagge. Abantu baali baagala okulaba ki ekikoze eki. Ekyenjawulo ani ayina ki? Amaanyi ani agayina. Ne kali gye byaggweera mu maaso ng'abantu tebakyalabika. Ffenna ne tugenda nga tuwandagala buli omu n'akwata lirye. Iba ne musajja wo Mmese ali ludda bagamba ali mu America. Omuwulizaako? Si ku ssimu naye nga yagenda okugenda twali tuwuliziganya ate ng'olwo n'Amooti boogera. Olabira nti boogera yamala kukola omukolo ogwo gwatugatta nnyo nagusanyukira. Yayanjula awo Erungujja. Yaliko Amooti, ffenna twaliko. Kigere yaliko, nze naliko, Amooti yaliko. Kati Amooti yatwewuunyisa ennyo n'apafominga nayambala gomesi yange n'Amooti Bakidaawo yamuyita era n'apafominga bulungi. Omukolo ne tugwefuga kale ng'olaba nti ffenna tuli basanyufu nga tuwali bino byankokola ate gundi. Kye nalaba awo Mmese kyamukwatako nnyo bambi mu mukolo ogwo yatulika n'akaaba. Kye mmanyi ku ebyo byonna ndowooza yabirowooza n'abigatta kuba lwe lunaku nze lwe nalaba olwaddamu bagatta n'Amooti. Kati mmanyi ndowooza bye bimu ku byamukaabya. Waliwo abantu kati b'olaba nti baatoba bonna Amooti, Mmese ne omugenzi Padde. Kati Padde n'agenda nga ke kaseera jjukira baali bazimbye brand yaabwe nga b'amaanyi. Kati kaali kaseera ka
bafunemu nga ge makungula. Ate ekyasinga oleeta obuzibu nze kyendaba ekyagwa kwa Amooti ennyo Padde kufa. Kubanga nze Padde yali yayi naye nga mufasi. Bye nawulirako nti kati Padde yalinganga olujegere nekyoka nti Amooti yali nnyo ku bya talent. Kati ate Messenga mulungi nnyo mu marketing. Era nga wekituuka mu ku marketinga tugenda kukola kivulu tekeyo poster tekeyo bana tugende ku radio kinga abikola bulungi. Era ebiva nga bikola bulungi. Kati ate bwe kituuka mu PR oyo Padde yali mugezi okutuukirira abagagga kulaga nti ekintu tugenda kikola bwe tuti kati ng'ono afuna waagumira ndoza nga nate ekintu tagiteeka nnyo ku munne. Era buli omu engalo oluboozi ogedde bwe baali bazisamba nga Amooti wano mu bya art awo ye Kafulu, wano mu bya marketing biki promotion ate awo Messenga Kafulu, kati mu bya PR wano nga bw'ogambye kutuukirira abagagga yayambalanga amasuuti oyo Padde n'akutomera naye okumanya Padde yakolako ekintu kye namutyako oba Amooti ne Messi bakyakijjukira. Yagulako emmotoka Range Rover. Ngimanyi yali ya green. Ame green ndowooza. Eyo emmotoka Padde ndowooza gaalina obukadde 7. Naye ng'emmotoka mu ebyo ebiseera Range Rover tugibale yalinga mu mmeka? Bukadde nga 5. Twaseera zigenze zifa value kati obukadde 5 kale tuyibale yali ya bukadde 10 naye ng'alinako obukadde 10. Naye nga yakulaga agiguze. Nze we nalugwiramu omusajja anti yajja n'abanja ssente ku kivulu ku Munalisa wali Kabuusu n'atuula ku mulyango n'agamba omusajja namuwa emmotoka yange naye nga ssente nga siziraba. Awo nakakasiza Padde nti yali mugezi. Ne walala mu byobufuzi bayizayo tuwaana Bobby, I respect you my brother my president, naye ate mu ba artist yasooka okubeera munnabyabufuzi ate era ow'amaanyi yali Padde Bitama. Era ebizibu ebimu ebyabaawo kwa Amooti ne Padde balyoke newe yafiirira nga tebakwatagana nnyo gwe kyolina okumanya mwali temukimanyi. Neera Padde agenda okufa nga bakkakkanyemu mu bya comedy. Amooti idea ye mu byobufuzi kwabeeranga maintenance ya linnyo ba branding. Ojjukira kitwagenda ne twewandiisa Namboole tebyali serious. Ebya president okuwandiisa ku bya president mwali mu comedy yali comedy era nga idea yali abo abakulu bali ba director nga bakiruka naye nga ye Amooti oyo comedy tugende kubanga abantu bakimanyi tuli serious tukwate Padde candidate waffe agende yesimbe era byonna twabiteekamu. Era waliwo omusajja yateekanga mu nnyo ssente kyogambye ku pyala ya Padde bwe yaleeta omusajja owambi yatufaako yavuganga mmotoka za mpaka. Omusajja oyo yali mukiga erinnya lineerabidde ndirijjukira n'endikubuulira. Omusajja oyo yatuteekamu ne ssente era nga Padde amugizeegize atuwadde emmotoka ze omusajja abawoze ne ssente naye nga mu ekyo Amooti idea yali nti nga bazimba amalulebere yaki y'amaanyi. Kati Padde bwe kituuka ekiseera n'ayingirira ddala ebyobufuzi ne Besigye. Kati Amooti kyamuluma nnyo ng'alaba ono avudde ku mulamwa comedy amuleeseemu ebyobufuzi. Nti otujje wali kubanga ligenda kukuwenga example ojjukira ebiseera bye twakoleranga ne Dr. T. Nga Dr. T asobola okujja Besigye yali w'amaanyi ebiseera ebyo nga Dr. T asobola okujja n'avuma Besigye era nga abantu baseka kubanga bakimanyi ali mu comedy. Kubanga tigenda kukuwenga example olaba simanyi kituufu kyabadde Bungereza Government Conference yasaze n'abawagizi ba Nuupu kubanga yasaze bakimanyi nti yakoze ki baba foot soldier tebakkiriza gwe kyolina omumanyi. Kati omuntu yenna bw'akulira ng'okisaagiramu ajja kuseka kubanga naye akimanyi kikola ki kyakusaaga naye bw'akitegeera ni kakati ennaku zino oli mu bya ddala bw'okuba wa ddala ne by'osaaga tabikola ki tabitwala. Kakati kye kati ekiruma Amooti nti kati omusajja ali mu kuyiwa kintu kyaffe kubanga ajjukira ng'amaanyi we gali nti bw'obanga gwe Padde Bitama ogenze Namboole weewandiisizza oyagala kuvuganya mukulembeze wa ggwanga ne ssente tebaayina zino ez'okwewandiisa olabira nti ebyabwe byali fane n'empapula bagenda okwewandiisa ono yali teyasoma teyatuula senior 6 talina ezo gundi empapula. Ekyokubiri ne ssente zino baali basaba obukadde bwali 6 balina ssente ze basaba ekisongole ky'ebyokulonda ezo eziwaayo ate nga baziina nga tebalina kyokajjukira bagenda e Namboole amawale bonna gonna gabalina gabeera ku mmwe ekkubo lyonna okuva e Nansana paka Namboole nga ffe tuliyo muzoopeni luufu n'omukulembeze waffe yali konvoyi nnene
nene nemugere nambole mwewandike tokange mugezi wandisa temina mpapula wadde n'olumu Amount nga balina z'amawulire simanyi n'ez'amatisimu nga balina Bukedde New Vision olumuli zempapula zibalina sente oba balinako emitwalo bagaali 5 obaana emboozi ebayiza we Amount engeri gyali nti tuli mugundi ye acelebratinga emyaka 25 yeetaaga yennyini n'agyenyumiza nogenda kunoonya kwa Amount munnoonyeze nze byenjogera byonna nze nali mabega ffe twali tuwujja obunyama bawoololo Amount agenda onoonya empapula z'okusoma yagenda n'empapula z'amawulire nkutidde ne zino kuba babatiriza but I think this world ensi yeetaaga okucelebratinga kwa Amount nze ama comedian naye Amount ye kano comedian mu Uganda anyumya jjooko ng'ogimanyi naye ng'oyagala agiddemu bwe guli kati nze jjooko ya Amount ey'omuggulu my best part oba sima bwe yatuuka mu ggulu n'ayagala olingiza ne bamubooliya that is my best part embaga kaba yali avuga seri y'omukadde ey'owaalimba alimba simanyi anyway ndowooza ene namba ya Josh awo Josh manager Josh wano kumugamba aleete otulatula gundi waffe Amount musajja waffe is an inspiration mu industry mu fena yatuleze nze ate walinze specifically abana mtu batambulidde wansi we naye kati comedy is ideas abantu abasinga batambulidde nnyo mu ideas za Amount baali bamusisinkanyeko bate bamusisinkanangako ati Amalula family buli muntu yenna ayogera ku comedy w'omu Uganda alina okussa ekitiibwa ku linnya lyabwe obajjukira times of Amalula family I think emboozi ya Amount it will be beautiful emboozi ojjukira mu Amalula family Side Mira WBS we bakwata Nambooze I think eyo skit yali enzisi jike bakwata Nambooze yajja mu kwekalakasa nga Nambooze yakamala okuzaala kakati gundi agenda okujja bakola skit buli mwagamba kuba jike bajjanga okola skit sezo nga buli omanyi bagenda okuzannyako naye ng'ekibuuzo bagenda kizannyako batya I remember the punch was ekisajja ekimpi ekyalinga kibbebi kyamaze kiwalampi omuti ebyo ebisajja bambi byafa oyo gwe bayitanga Lumonde Lumonde n'ekirala omulala yali mu video ya Walukagga bamuyitanga Ize Pazo ono yasomanga Bali Francis Irish Kyebandula ali ku radio fokati oba yali agenda bweru ne kati yamala n'akomawo simanyi lwaki mwezo nasukanga nendowooza nti nati Irish Kyebandula yeno musajja wa NBS aluwa NBS aluwa yani ayogera oluzungu ono w'ekirevu asoma amawulire bwe nasooka nono mutegedde gw'ogamba so kale bete tugende tuwagira those are beautiful Amount omuntu yenna n'atagenda kuwagira Amount ajja kuba musobya Amount bavumya abantu bangi nnyo ku social media sifunangayo omuntu avuma Amount ate era naye ye muntu amanyi okukwata ensonga ze kisajja kikulu era respecting mu fena tubedde wano ku mpewo nti n'omubuuza ensonga ng'enyigiriza omulala nga bw'oyogedde kali nga bwe tuwogedde wano ku bya Bobby olw'okuba gundi yafulukinze ku ludda wa London conference ya Amount bw'ogimubuuza aginnyonnyola bulungi nga tanyigiriza mulala manager Josi nga tukwata yakumala nkufune kale basumuli twagala banga twongera okubanga tubaaniriza ku show ey'olunaku olwaleero it's been a while nga sina senga Sebbanga naye olunaku olwaleero mulina ate twongera okubanga tunyumyamu kino nakiri mbera ne Sebbanga ebibadde otusobola obinyumyako but otufuna omukisa Sebbanga amanyi okunyumya ne tudde mu bikadde akati omuntu nge Kampala obaddeyoko nga ne TV ogirina I think ojjuke the times of Side Mira kati awo tubogera kwa Amount osobola okulireetinga Side Mira yagira ddala gula kwanti omulese ku WBS natukira ddala n'ekubukedde era ke kazannyo akabeerangayo buli Friday nga kaddakiika kaali ka 15 ne bakatuusa ndowooza ku dakiika meka 3 naye nga lwakuba nti obulango bwali bwawamba waawo ne bakaba n'obulango nga bungi naye nga yesho ya comedy ku TV erabibwa abantu bonna awo bagezaagezaako nga bakajjaawo oba kaali kandolindoli kajjira ku TV akandolindoli kale naba you turn for uptown you turn Babdi Wire you turn yava mu Babdi Wire yes naye nga awo Side Mira yali akola nnyo anti twazannyanga ku bintu ebitrendinga oba ebikoze amawulire kyova olaba ennaku zino mbadde nnyinamu complain
lwaki abantu badde bagamba nti comedy yagwa ekibadde kireetera comedy okubeera nti bamulaba ng'eyagwa nga ffe nga ba artist ffe ba comedian si ba artist bonna nti bayimbi baki oba n'abadrama nga tebalimu naye ffe ba comedian nga tetuzannya ku bintu bitrendinga current affairs ebintu ebyo abantu baba babyagala nnyo wano omuntu abadde agezaako kikola abadde Rain oyo Rain ng'akikola bulungi relevance nti omuntu aba flowing n'ekyo ekiriwo omanyi ensi webanga ebintu biri hard weetaagayokko ku muntu anajja n'akimenyaamenya omanyi ensonga webanga eri serious engeri yokka ey'okugijjawo wekuleeta ebyo ebigisaagiramu kakati kyovola nti naku zino osanga abantu banyiivu nnyo bakaawo nga bali stressed ate baagala okusaaga tebamanyi kusaaga tebamanyi ddira osaaga otya oyitawa kati nalaba abaana bano bazitishamya nshawa obadde buzanya akamu kazanya nga President Museveni akala kazanya nga Bobby kati nabala nga azanya nga Bobby the idea is not bad eyokuba nti bazanya abakulembeze n'okuzanya ku event yennyini si kibi nti kyekiriwo naye ekikoshoni yokka weeri eri wamu bw'oba okizannyako okiyitawa nze nagamba abantu nti nazannyako nga bakakuba kakaweesa amasasi ndowooza bakaweesa bakabamu ku masasi bagakuba ku Monday nga Comedy Files ya Lwakusatu nenkola jjooko ng'abantu bakyalina maziga wali nenkakasa buli omu yaseka kubanga namanya nti kakati bwe mba ndi mu kukola jjooke tosobola kukola jjooko ku kaweesi gwe bakubye masasi omuzannyise oyo musewa naawe akola jjooko oyina okwefumiitiriza ng'ogenda okikola tokikola bukozi olw'okuba oyagala kusesa kakati kaweesi olwedde bamukubira ddala amasasi buli omu ensi ekimanya kola kati oyo mukwate mu ssewa mukyala we olwedde ali lubuto koze bitya yafiiriddwa bbaawe oyo mugjeemu oteeke wali kakati biki ebiyinza okuba nga biri fane oba ebisobola okuba nga bisobola abantu babirinamu interest tekisooka poliisi kubanga twali ku biseera bwe twaliwo Kaweesi bw'amala okufa poliisi n'efulumya ekifaananyi ekya katuuni okijjukira nga banoonya oyo gaayi naye nga buli katuuni oyo kubanga bagitunuzamu kwomala nga katuuni efaanana omala ne bagitunuzamu gundi nga katuuni erina gwekola ki gwefaanana kati ekyo bw'okikurakingako it is okay kiri fane omuntu aseka olwedde kiri fane kubanga buli omu nti nabo bennyini abanoonya wokibatunuzaamu nga katuuni bw'obuuza nti bannaye neddala katuuni ono efaanana ani kubanga buli gwotugamba nti emufaanana era trust me wenakulakinga layini eyo buli omu baakuba n'engalo buli omu yaseka nti okoze risaaki oba ontegeera kati neŋŋamba nti kati kyekira kye tuyinza okwetooloolawokko tetugenda genda mu kuziika naye tugende ku baamagye abamagye beeyisa batya nga bafiiriddwa kati ekyo kyekimisinga mu bantu abamu nolabanga komedi aweebuula nti kituufu omuntu buli kimu wano mu Uganda tewali kitakurakingibwako jjo buli kimu okizannya naye ekibuuzo okikurakinzeeko otya okiyiseewa obutanyigiriza oli yennyini nga famire eyo nabana abamugoberera kubanga osobola okutomereramu bonna ne bakukuba leero nonyumiza nnyo eno ye one mega concert of the year kampala gye mutagenda kwerabira Shibe Karungi Twin Kama agenze Lugogo Cricket Oval muneeyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo 5 emmeeza milioni 3 ono bamuyita maama tusuubira ono ye maama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 VIP emitwalo 2 ono ku Sunday nga 6 Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 VIP emitwalo 5 zino zendaga za Shibe zikomekereza omwaka guno era ajja kulwawo okudda ku stage Bashibaholics muliwa ebisajja ebiwoza Shiba obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza ddemala nkukwatako gwe bwepara bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Mane nzijukira we twali ojjukira ono omwana bamuyita Kalo wa kansa Kalo yaluwa yalina kansa w'obulago bamukala ne kawasha awo ku Panamera era ne bwe ntwavayo nakola jjooko naye kye nasooka okumanya nti Kalo olwedde mulwadde tosobola musaagirako ensonga olwedde abantu bakiraba bajja kukola bintu ogenda musaagirako naye event ye nsobola okurakinga joke about ki
ebyaliwo mu abo abantu abazze eneeyisa gye beeyisizaamu abalala balina essuubi n'abagenda okumwawulako ssente n'abaagala omulinnyirako ennyonyi bamuwerekere kati nze ne mmanya nti gyagenda okujjanjabibwa e India. Nafuna karakita y'omutamiivu. Twali tugenze kusevinga kalo naye ate n'abatamiivu bakoze eki bazze ku mukolo. Omusajja ajja mutamiivu tamanyi na kumanya ani gwe twazze okusevinga afaanana atya aba yakatuuka bw'ati abuuliza kalo we baali bamutuleeta kati in reality baatusimbisa layini ne tudda sayidi z'eno ne sayidi z'eno kati ono mutamiivu banga tamanyi kalo wakola ki bw'afaanana. Emmotoka yasooka okujja ali mu Moses Radio yali akyali mulamu kati omutamiivu banyimiridde omutamiivu akola ki ali awo kumpi obulwadde nga bumulumi ameze n'ekirevu naye kati nze kalo nkugjeewo ntaddewo Moses Radio n'omutamiivu fudde omutamiivu tamanyi kigenda mu maaso nga ne radio tamwekakasa nga radio alina enviiri ne radio naye mutono ba radio naye yali mu basajja b'oyinza okugeya nti mutono. So kakati nze ndowooza the problem comedy abantu balina mukisa kumanya kikina crackingako nkikurakinzeeko nti so kati ekyo nakyo kyatukosezaamu mu comedy. Amooti oyo ekirala ng'oggyeko nti baali bazannya ebiriko ne batondawo characters. Okimanyi be baasooka okuteekawo President Museveni omuzannyamu okukkirizisa abantu osobola omuzannyamu n'ateekawo embeera padde ekyo gye yakizannya naye nga Amooti baakibeerangamu. Jjukira nti embeera badirector mubeera mwedirectinga mmwe bennyini muba mwewabula ne bateekawo omugenzi Sebaana wano nabyo tebyaliwo. Amooti yakolanga Sebaana yakolanga Sebaana padde n'azannya President Museveni guli n'akola Besigye Mese era mubiri babitya yakola era n'atrendinga nnyo so mu ekyo nti ne babimanyiriza abantu nabyo ekyo nakyo kyakolanga nnyo n'ekino eky'abaana balaka badde bayingira nnyo Bobby babadde bayingira nnyo Bobby tebayingira naye nti kati time inze seera sibalinaako buzibu just beetaaga kusomesebwa lwakuba public yaffe beetaagako omuntu alina obbayamba obadirectinga kino mukikole kino temukikola ngera bw'ogambye nti oba okulakinga gundi yakolako ekintu ekyo simanyi naku ndoza mmendo yabivaako yabaakolako comedy clinics ezo lwakuba guno omulembe kati enaku z'amannya gasooka obumanyi yovala kati fe abaazannyako ate edda twavamu nga n'amannya tetugayina bwe kiri oba ontegeera naye ate twafuna backlash yali ntono oyinza nokikogamba kati n'amanya temwayina nakyo kisobola okubeerawo ne betwazannyirako neera mubadde era mukoze era sayima ogenza okuva wali mu comedy files nga erinnya lizze lwaba nti kati awo liba terinnaba nnyo mu nnaku ligenda likula bukuzi so just betaaga kulambika kumanya nti no current affairs kyekisinga by the is the best way to do jokes because buli lunaku waliwo ekiriwo mu ggwanga kati essaawa zino twabadde n'emboozi ya Boogie Glory ya Boogie buli muntu yenna omuwagizi wa comedy yandiyagadde okumanya perception oba perspective ya comedian ku Glory ya Boogie agenda kwogera ki oba ntegeera so naye just beetaaga kulambika era ndowooza n'omukulu yategeera beetaaga just kulambika babu yanti kyemukola kirungi bagamba yabafollowingako abo bwe kyali wakonfaminga yabamitingako obumitinzi bira sibimanyi waliwo ku gundi ku social media platforms zaabwe yakomentingako oba yabaagira oba tukiyita tuti ekyo oba following simanyi ndio kiba kyazze kibanda ye agoberera olaba Kapere yamukyalira n'amwaniriza ate era amumanyi okiraba nze kye namwagalako ekyo nti president alisiivinga abantu ate era n'alaga nti akumanyi ate era ebintu byaffe byonna abikola ki abigoberera oyogeze n'oyogera kuona omuwala gundi oyo Glory ya Boogie nze oyo omuwala ndi mulokole naye ate ebintu bwebityo sayimoka bibeerewo anti nze njagala kubuulira amazima tosobola kikomentingako nga oli ne mukyalawo naye ate bituyambako twozaako bituyambako tulabula kyabakazi abalina amabeere bakyaliyo obeogera ndiobeera eno kati ekituufu abantu abamu bafuna omukisa ne tugambako bannange gavumenti ya President Museveni tekoze bibi byokka ne bagamba ekoze bibi ki nga amakubo gonna galimu ebinnya laba amabeere gaffe ffenna mama mulimba mama Katongole
tula wansi weetereze kati waliyo n'abayita mu makubo gy'oyita ng'amabeere gakyakola ki nze omwana yalikozemu bw'ati n'alita kavidiyo kitegeza wakalabye nakaddamu emirundi egi wangi era munnange yakansindikira banaye lesite weebale sole lesite ye musaasaanyawo oba aliawo kati gwasaba lesite ngereza kantu oba lesite yagamba nti Ssebbanga weerabire kantu yagamba naye abagurupu be bakamuteeramu naye maama Katongole kyewankola naye nga mazima gali nti ebyo ebintu bwe bibeerawo bitulagira ddala nti abantu abatuufu bakyaliyo gumirirye ebbeere nalitunulako nze gali nanti kikulu kampi katawaanya olina okukakwatamu ne kaggwayo noddamu n'okwatamu noddamu kati ate alina we yatukomya afadhali yandituddeko bw'ati kakati si Ssebbanga oyo omuwala yeetaaga gavumenti emuwe ku ssente addemu musa gavumenti ebayambe gavumenti etuyambe olaba twasiima ku ebyo ebitolotono olaba katono ke yakola ku katono ke yakola tuli bamativu nigwe kakusukkako ekigeza Ssebbanga tuli mu gurupu y'abagamba bannange mutukutunamira bannange omugigi omuto bannange mwani abazaala toli mweyo kiraasi nze ndi mu kiraasi ega nti tusobola kikola naye ate okukira basiinaako obuzibu osobola Ssebbanga otandika oti waliwo omusajja waliwo ate omusajja era yabadde era aweerezera oba ne kalinkinga naye lwaki ate omusajja tanyuma nnyo ate kino kigamba abasajja ate mutuleke naffe tuli basajja naye mutuleke ffe afazaali twerabirenga eyo mu bifo ebisanyukirwamu naye temunyuma kulaba ku nebaza Katonda Haji yeewolereza nti siye kubanga yenna yali mu kavidiyo teyanyuma n'abigula kati omusajja obigula ki kati simanyi omusajja okaweereza nga ali mu body building yati kati nebuuza ekyali kimusitudde tuba babeera mu busabbuuni obwo kyali ki yali alabye eki waliwo omusiraamu tewamulabye eno wa kirevu ate ne feesi eyo nalina n'agiwaayo n'ayogereramu ebigambo nti bebi kankubiguliremu kali n'abigula ati olwo yali gayina gino emisota ajaffe egy'emasaka gitema nkima ye musaizi teyali mubi manyi kirungi nnyo ate twogere tonyuma kulaba omusajja teri musajja anyuma kulaba kaabe mweru kaabe muddugavu kaabe mutono kaabe munene kaabe mukulu kaabe muto bannaye tusaba eyo part tugirekera abakazi tugirekera abakyala bo batusanyuse kubanga bw'omulaba owulira ddala nti waliwo ekyenjawulo mu bwongo obwo Ssebbanga walaba bugi nalaba bugi emirundi egi kakati wano weyagirira bw'ati Ssebbanga abantu balage tulina kamera bbiri wano weyagirira bw'ati wano n'awewula n'ata n'ofa eno yewakita eryakkamungaga n'amalala ero lye bayita ki ba tulina amabeere ga bika bimeka bina erisooka tutu kati bugi aye kalimu tutu n'ambaalaala lyeririwa lyeryo kati yo oli ali ono Gloria Bugi tugambye ali mu matutu kati n'ambaalaala kati ate buba butini nnyo bwo bubanga nti omwana asuna busunyi naye wano nga kalinamu ekiseera wansi wano wabaawo ekiseera kati obwo bwo nawaba wa myaka 4 tebugwa n'oba wayonsa naye ate erya Bugi lyoliraba ddene teryakkabusa eri bayite tutu ne kali kanambalala kabakuli nawe bataleeze mwina lwema akayina nedda mulaba kakati bambi
tukola naye kakati yeyambulawo oli ekiseera wakiraba oti baba bakyusakyusa engoye mu dressing room muno osobola okumulaba mu magezi nomanya nti ono nomanya kati oyo Nambalala jjukira Nambalala nga bwegambye teribaamu ki kati waliwo ate libayita buffet kati lyo mu Luganda simanyi bwe tuyinza ddiyita kati eryo buffet lyo n'oba tonnaba kuzaala libeera ddene betwayitanga bannaalongo mu ssomero Naalongo nga tazaalangako naye ng'ekifuba kiri eno nga ddene banga abasajja ago bagaagala bawummulirawo bulungi nkutidde kati mubamu ebbugumo era osanga omusajja nga omukyala yamutuma muwummuza kiwa mirembe era oba wakatuuka bwoti ana munaye nga bakazi abeera comfortable Saalongo nga nsanyusa okukulaba jangu eri Naalongo yeri kusika akuwahaaga takuteeka wano wakati era akulengerera eri alowooza omukazi alina kiwuduwudu ofubutukayo bufubutusibwa oti naye mukweba kalibuguma lyakubikka negwezi kuyigiddeko ebintu kojja omwana ne mutabani kwanza omwana asera na nnyina omwana omuwala asera na nnyina oba onoonya akabugumu tebakubikka bulungi oweeryo oba okola kati ne wabeerawo eryo lyo n'abeera nga tayonsangako ate erigwirawo amangu eryo erireebeeta kati nga nawaba ayoza ebintu lirebera limuyambako okukola emirimu lyonza oddiyita olusapatu oba oluliba eryo ddyo libayita likaliba ddyo lyesika ne lijjira ddala libeera eno era balina n'obuleega bwabwe kati ko kalina enkuba gye kalikuba mu kabeeramu eno oluwaya wansi ne sponge wano mu maaso kati alizingazinga n'aliteeka mu kizibu nnyo ennywanto okuba tolaba nti ennywanto eba direct wano eyali eba mu nkwawa ogenda omuweweetaaga liri eno liringiza liringa komando abaagala okuyonga omusanga mu nkwawa nga mwalwanira omugamba ate waliyo ki envubo yalino akuwa olugero lw'Abaganda ensobo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ndi wano banga toyina makulu ate ero teriyookeka obanga akamula ebyenda mu lufula lye baŋŋamba nti Katonda n'alikuwa bw'aweeka omwana wamuwulira akaba gwe naggambe sirika wuno eryo lyerisembayo baliyita luva okwaya gwe kati kyobola banze gambye abo abantu nga ba Gloria Bogi beetaaga babeereyo batuwe enjawulo gyebiri bisoboka bagaba essuubi okimanyi okusinziira poliisi yafulumizza lipooti okusinziira ku bantu abadde beetuga buli wiiki abasajja omuwendo gwesalidde ddala gwesaze gwa Bogi obubenje ku nguudo bwesalidde ddala e Kampala n'abantu abasoba mu 100 bafiira mu bubenje buli wiiki omuntu omu ye yafudde ate yafudde butwa ate nga n'obutwa bwali bwa mmese baali tebabutezeyo yaliye alya kisiraani kiki ekya kubanga ate ebbere ya Bogi terigaba mu kisaani kanisa ng'oyagala omanye Gloria Bogi bamugize bafaaza bagenda mumubuulirako ne bapasita mu mizikiti ne basheeki nti bamulabye ate kali gonna obulya kikyotalabye nti vakufe kale ffe tuli boonoonefu oba tuli baseegu naye ne bannaddiini ensonga ng'ezo baba bazirabye ate bayinza nemuteeka mu ddiini nkusabira ogende mu maaso ng'ebbeere lya Bogi songa nokimanyi ndi mulokole ekinuma nze nsinga n'okuzimba ekkanisa
kati awo mbanji suula mbanji zimbulula ogivugiriza wangu okwegatta naawe ayogere ekkanisa nga nange eri bulokole ne balokole bannange wamu munaasonyiwa ne tusaba tukolereyo statu ka monument ka independence ako kaluddewo ka monument ka independence kafaanana katya kana kali ku Sheraton awo tukumanya ekibumbe ekiri ku Sheraton ekibumbe eyo monument ya independence Uganda werefuna obwetwaze bagituwa tusaba tuli mu myaka nkagamu eriwo tekyuka waki batuterawo bugi kuzimu ku poozi ze muyinza osalawo ne mutuwe eno ate yemabega negwe omwana yabadde mugundi ayina ipsi era nakyo kyatulaze nti waliyo n'emibiri nga giri clean kuba waliwo omuntu nze bentera okubeeramu nga mugaba mungi muno n'oyo omwana samulayeko bino bimugaba kale omubiri gw'oyo alina emyaka emeka 2 era abakazi obedda kyebasinga okwogera era nze omubidde abankuira amasimu bamyaka 4 n'okwambuka sayimwe mmwe mumuwage naffe bwe tutyo bwe twali gavumenti ya Museveni emaze tukulubula bwe tugaganise okuzaala oku nako kukutula abakazi awona tulina oweera bamaama ekitiibwa buli mukyala baire nga tuvudde ku ekyo buli mukyala lwakuba nti buno bwereere naye buli mukyala singa yali asobola okwekuba ekifaananyi kye bwe yaweereza emyaka 16 18 19 buli omu wanditunudde nga ku kifaananyi ekyo n'ogamba nti okay buli musajja agwanidde awo omukazi ekitiibwa bwe kiri kubanga ekyamazima kigasa ki omukazi okuzaala abaana 4 n'ayiikira ku myaka kubanga teri wano mu Uganda abagagga batono abantu basinga ffenna tuli baki tuli baavu bamufuna mpola akendeeza ku bulamu bwakusika oba otegeera bulungi kashegeeza nti omukazi azadde abaana akaddiwa mangu singa baba tewali ssente ate nga abasinga mu Uganda tewali ki tewali ssente naye omukazi oyo okuzaala abaana bwe kituufu naye bamuyamba naye ate okuzaala okuwangala emyaka tugambe 6 n'ogimala ng'oli mwavu owangala emyaka 45 oba ameka naye ng'olinamu akasente ti omukazi oyo singa bango bamumativu mwegyo emyaka 45 bamumativu singa tazaala n'asigala ng'omubiri gwe guli wamu omanyi abasajja babagenda omwetikka bayitirivu nnyo era abamu ssente ze omanyi bagenda omuwa ssente bayitirivu si lwakuba nti aba yeetunda naye buli ayagala okujja mu bulamu because bw'oyagala okuyingira mu bulamu bw'omukyala alabika obulungi automatically olina oteekamu ki kaakale bino byonna tubadde tubyogera naye ekyo kifaananyi kyankukula n'okulaga nti abakyala basaddaaka endabika yaabwe n'obulamu bwabwe ku lw'ensi bate singa abakazi balekerawo ne batandika okugenda ku fiyolo eyo ensi egenda kukoma ng'olabira ku bayimbi abatannaba kuzaala naye nga bakazi bakulu labira ku ono mwanyinaze Spice Diana kali gwe Spice omulabaka akantu konna konna nti oba akulabikidde bubi era batono nnyo abasajja ffe nga Spice akuyimiridde mu maaso ayinza omugoba ne woova ku ekyo gwe genda mu kyalo ewasimbire ddala gy'olowooza nti bali bubi omubiri guno ogulaba bino ebyengoye ze twambala ebyebizigo bye twesiiga bigatiriza bugatiriza naye ogenda mu kyalo n'olaba ekiwala nga kisiwuse nga kyambadde ogutere nga kiriko ebbina ennaku ezo nali mbalala navaayo neekuba ngalabi abaana bali embalala banywedde otuta bali kalo naye ng'okiraba kyambadde bubi naye nga gw'omubiri ebbina ng'ebbeere ne liyisamu ebbeere nga kyekireeze naye nga liri bweriti mukama bino byonna tubyogera abasajja mwongere okuwa abakyala ekitiibwa nobbalabirirako era nze nfaayo nnyo ku mukyala okumulabirira nti bw'aba azadde tubeeko tomudibya mugulire kweza engoye zennyini z'olaba eziriko musibise akaviiri akalungi ebizigo gye ebiri nga si byakwemyusa era nga naffe bwe twesiga zilotion nga bya maintaininga kkala ye n'asigala ng'alabika bulungi saaluuni ng'ezo sere tezikuvaako mu ngalo maama w'abaana alabike bulungi ate omukyala azadde n'asigala ng'alabika bulungi ate yasusse gwe babensi omuwuza waki bu yonna awagira boboyi n'atamuwagira bwe kituuka ku mukyala first lady ajja kudda ku babi yagwawako ekyokulabirako oba oyagala bebekulu batomwagala tosobola kwogera ku bakyala kati balizadde baana balabika bulungi zuwena n'omulekayo
Tosobola kubakyala bali bazadde ekisajja kyamutungidde akagoye ku Serena mu show ya Chameleone. Wamulabye? Baby yakyankalanyiza gundi. Yani Zuwena yakyankalanyiza Serena. Mu Katonda. Naye abaana bazaala. Nnyo gye bali. Akola ki? Alabika bulungi. Ndabirira kyekyo. Abasajja tubabulira ebyekisiru tumubyagala. Kati n'ebino ebyamagezi bye tubadde tuzimba. Yeah. Tusooka ne tusikiwala ntubaleetereza bwe. Ne tumala ne tuwunzika. Fe tuli basomesa. Abasiru bagenda sala buli oba TikTok. Naye kali wana abusala. Tubagamba mudde mu video twade twogera amakulu gaabyo. Kale tujja tubavume muri basiru mwagala ya kisiru byokka. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 oba 0753 3M9 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Owai. Wangi. Twalusaasirako omusajja wange. Aluwa. Lugonvu. Nyala kusaasira Lugonvu. Oyo no muganda wange wa Nkima. Ye Sentongo. Sentongo. Frederick Lugonvu. Era ndoza naye sigenda kukola nnyo ndoza mala ano ngendeke mulabeko. Nenga oyogedde ku Lugonvu. Nina ebintu bye neebaliza Mukama. Nga tunagenda wa Lugonvu tuzambere nga tempisawo bagagga bangi bano. Nana Hub Mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyokya oba ebinyoga bisanyalaza amannyogo. Nana ajja kubanga atakuyamba mu maduuka monna mwali, mu supermarkets monna mwali, ne mu drug shops namo mwali. Ojja kubanga ate omufuna kati gwagwe bweru w'eggwanga obanga oyagala bweru w'eggwanga bamukuleetere mutumye. Sebbanga ndoza bonata ugenda kulanga kagaawo. Nalabye omwana nga ngamba te Dubai taliyo. So tujja kukola enteekateeka tumanye nga mubatwalira. So gwa sebbanga n'akuleetera akaboksi. Oba teriyo budduka bwa Uganda. Gye buli era ne mukoddomi we yennyini tusobola obumutera wali ewuwe. Ate ekirungi kya omukozi muslima al-muslima. Musiraamu ku musiraamu. So Sekasani owampombo kamuwanikire ddala. Tujja kukola enteekateeka kajje tukateekaawo. Iba ne babangulina mweza ku message simu teri kali Uganda. Sharifa Namakula. Yani atayinza butaŋŋamba. Emirimu gye gimuwe ennaku zino babadde bize. Baanoonya ssente kubanga December. Kale atuuse naye nga bazadde baffe abampombo nze kyemmanyi bajja kampa nkatwala jja kateka wali mu kawunta balinawo kawunta awo oba ne maama yennyini oyo tujja kakwasa maama waawe balinawo mugundi mu VIP awo asobola oddikuumira waabalyagala ne mbanga mulisanga awo so ate nga mbagala nnyo washigeno berenga omufuna kale akati abagenda e Dubai awo tulina banafu aba Yellowwood kakati manyi visa zino oba njagala kugenda kuwumulamu ya tourist visa mwezi gumu visit visa bagikolera kakati waliwo bano nga bakusomedde njala tutereeza kino ekintu bannaye nga waliwo yakugambye sebbanga tava Dubai yakubuulidde nti nina ebikampani byange wano na wano ne weetaaga ojje tugende tubiiseemu ki gaali tomanya kyofuna omuki omulimo kakati bane tojjanga toyina nti nja kugenda ndabire eyo kibi nnyo era ekyo kigamba nnyo bannayuganda naye oli yakuwadde assurance then tujja kufuna visa ebeera y'ebiri ku esatu oba ontegeera
then maybe no kuguiding anti oba ogenda kusula mu hotel ki expensive omuntu oyo asobola okufunira bed space oba ontegeera ogenda oyiribye buki buyiribi myezi 2 ku 3 tusobola okufunira visa nogenda noonoonya emirimu era eyo ne bana abayiribye abasuubuzi bagikozesa ey'ebiri ku 3 naddala bantandika kuyambako nnyo ziri mu bbiri waliwo gye bayita multiple visa ya business kati yeeyo ffe kutubadde tutambulira bakati nze nataddemu freelancer naye mbadde ku multiple visa naye ate waliwo n'ey'emyezi 3 lwakuba nti ey'emyezi 3 za mirundi 2 lwakuba nti eri yaffe badde bagitemye kati bagireka ku ebiri eya multiple visa kati ate waliwo n'eyo visa endala nga ya myezi 3 naye nga yo bw'ogenda bw'oti bw'odda yeggwako naye ng'ate bw'osigalayo emyezi 3 zikola ki osobola okunoonyezaako omulimu n'ekinyuma nnyo omuntu oyo akunoonyeza omulimu nga we era omwesiga era ajja kusobola okukulabirira kyova olaba eyo nkikola ki kiremerako nnyo kati namwe banjagala kuyiga busuubuzi bajja kukubuulirwa gy'osobola okutandika nayo okukola nga tonnagenda ate kweri ku residence permit oba otegera ey'emyaka emeka ey'emyaka 2 abo bonna ababikola banafu ba Yellowwood travels and tour bagenda kwanga bakuyambako then tickets kuzanyira akazanyo tickets ezo nazo buzannyo okumanya nti no kakati nedda fly Dubai ekkirizzaamuko tutwale wana nedda tugende ku Uganda Airlines waliwo ekifo bajja kuyamba ku buzannyo obwo then awo gatta okufunira ebifo ate ne ku sente entonotono sinzira ku rate ya dola nga twali agenda kupiikinga piikiyo bajja kutwala ku hoteli bajja kulambuza ebyo byonna aba Yellowwood bajja kwanga bakola ki bakuyamba sebbanga yisawo kago sebba eya kago kati ye answer twafuna solution abayina ebintu ebigende Dubai bannayuganda badde babeera Dubai naye nga tebafuna bintu ng'emmere yaffe eya local food ne kati sebbanga bikuleetera bulungi nnyo oyagala matooke ebijanjaalo muwogo ebinyeebwa enva n'emmere enkalu eyaffe eŋŋanda sebbanga abikuleetera ate era n'oba kati oyagala engoye nyina boutique zenkolagana nazo nga Lady Bird aweebwa Wandegeya nayo osobola okugulira olugoye ku online nze nekkolera delivery nendikuleetera oba la piki Wandegeya awo era nabo boutique nnungi nnyo nsobola okukuleetera nabagamba nabaagala eddagala lya habo era naawe nsobola oddikuleetera naye nga livudde mu company eziri organized nga bwe tugambye kana akalagala kafe akamannyo tingenda kabaleetera mmanya nti company ekakola eya Nana Habo Research Habo mouthwash kiganye ekyo kyogambye kojja so nkakuleetera bulungi nnyo n'otalumizibwa mannyo so kati byose ebbanga byentambuza ate bwemba nze supplying era n'empombo African restaurant nga restaurant yaffe esinga mu Dubai so baganda bange era mweyongero giwagira kati bwemba nvaayo ate era nkomawo emigugu sebbanga yaleetera mu kiro kati gwe n'oba oyina ebintu bya kiro 5 mbikuleetera n'oba oyina essimu emu n'oba oyina laptop emu n'oba oyina ekintu kyonna oba peya yangattemu paka ku mugugu ogw'ekkiro ameka 3 paka ku kiro 6 paka ku kiro 10 ffe tupima ne tumanya kiro ezivuddemu ne tumanya nti kiro ya sente mmeka ebipya oba ebikadde nensobola okuba nga mbikuleetera bituukira mu lunaku lumu olunaku olwokubiri mba mbikutuusiza waka wennyini ne ku nnyonyi biba byatuusedde e Uganda so oye Sebba Smart Air Cargo era nga nstaginga oba home base yange oba walinga office y'empombo African restaurant awo wonsanga Sebbanga ojja kuba onkwasaganya bulungi nnyo kangabe ku namba y'essimu enamba y'essimu eri 0783 94 4206 0783 94 4206 sangibwawe Deira ku Mpombo African Restaurant era nga nze ambassador waayo ate ng'era nze ngi supplying omukulu Sekasani nkutumiddeko nnyo Sekakasimu nkutumiddeko wamu ne maama wange Namakula Sharifa assalamu alaikum ne bakozi bannange mwenna ba staff kojja tweyongereyo kale owaye bade tuli ku Lugonvu nongamba wakolako naye Lugonvu nebaza Mukama ekisooka muganda wange Wankima ate era nakolako naye ne tweyongera okumanyigana nga ojjeyo obulamu bw'abantu sebbanga bwamanyi manyi kojja olumu wano wegamba ku bulamu bw'abantu ompakanya wakanya tuyogera nnyo nze nalabako Lugonvu nga tanaba kutuuka kweyo leve ey'emirundi 2 gye tumanyi ti Lugonvu afunye ku ssente ate Lugonvu abadde afunye ku linnya omulimu gwe ogw'amawulire nabeera ne Lugonvu nga tukola ku leediyo emu bagiyita Metro FM eri 90.8 esangibwawo ku Martin Road nakati gye nkola
nkolako lwakutaano anti kati olw'emirimu gino egy'e Dubai tinagenda okulaba nga sobola kukolako wiiki namba kati nembigabanyaamu ne ŋŋamba empewo kikulu sobola givaako kubanga era bizinesi zange kwezitambulira ne bannange abanneetaaga abalala n'okupuleyingera music w'abayimbi bange nga wobamanyi so nebaza muganda wange Abike musajja oyo omumanyi nebaza nkozeseddwa abantu bangi nnyo kojja nga olaba tukozesezza engeri gye tabadde nnyo nagamba nti kino tuze twerandiza bwerandiza naye mu bakama bange abankozesezza ebbanga lyonna sifunangayo muntu alinga Abike omukulu bamuyita Albert Kiwalyanga bambi kitalo nnyo yafiiriddwa ne taata we kusasiddeko Abike bambi kitalo nnyo bambi ekya papa katusabe mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe ate nammwe bamulekwa mukama abagumye mwenna ne basistalizi naye nga boosi wange Albert Kiwalyanga taata weebale nnyo kubeera muzadde kubeera omukozesa omulungi kati eyatukozesanga ne muganda wange oyo Ssentongo Lugonvu Ssentongo ye muntu gwe nalabako nga tukyalina empale emu n'essaati etya nga tulya ekyemisana kyaffe eky'enkumi emmeka n'ekyenkya eky'emmeka so Ssentongo be bantu abazze beerandiza nga bw'olaba Ssenga Ssebbanga oyagala okweteekawo ffe tuli bwana bwa mbaata wootabeera tojjaawo yessebo kakati bwe ndaba embeera gy'alimu ennaku zino n'ebigambo ebyogerwa bannaaye abantu abatuwalana waliwo abatandise omwogera balaga nti embeera y'obulwadde gy'alimu ennaku zino evudde ku obuzibu bulinga obwava ku sakisesi ye nti abantu abamu tebagisanyukira towakana waliwo omusajja gwe bayita bamuyitaani Godfather ye yakoze statement eyo propaganda gyebiri kojja bisoboka anti nze obulamu obusinga mbuyiseemu nze nalokoka kojja nagamba nti mukama gyali kituufu naye ne sitaani akola ki gyali ekifuula sitaani okuba nti kati mwemu munafuya kyobola gwogamba nti eddogo liringa etaliiyo mukama w'amaanyi nonzo kyenjagala era mukama yasalawo kyensaba nti oveewo oba obeerewo era beera kino oba toba kino kyenzikiririzaamu nti n'okugezesebwa gyekuli ye era kwonna kulimu ebintu bibiri okugezesebwa ne mu bayibuli mukama yakijjayo bulungi oba abawandiika bayibuli bakijjayo bulungi waliyo omusajja gwe bayita Yobu kati Yobu yali musajja wa Katonda kati mukama n'ayagala omugezesa alabe kuba kukkiriza trust okukkiriza ku faith faith we kutuuse mu ekyo n'amuggyako yali musajja agumidde nga olaba abasajja bagagga ndowooza nnyinza okuwano mu Uganda nga Bahaamu nga buli kimu akikola ki amaka amalungi abakyala Bahaamu oba bakyotala ndabanga batalina baddugavu n'abaana abaana Bahaamu wobalabako olabira ddala nti kyekyo mugagga wange n'onsonyiwa okuwerako ekyokulabirako naye just gwasaanidde bwe nkwogera bakumanyi era oli asobola n'okugera ku social media n'ateekamu omukulu Amisi Kiggundu Haji Amisi Kiggundu n'alaba ku bintu byo so kati amaka ga Amisi Kiggundu bw'ogalaba nagala nogaba maama yansiraanye obulimu ebintu bye tubeera tusayima kutobeera kakawo n'ogamba naye nze bazadde bange baali kuki kati singa maama wange yanzala mu muzeeyi Ssegawa andi ati era olaba golowooza kale nabaabo balaba kati Bahaamu balaba kati balina okusomoozebwa okwabwe nabalina bye bagambirawo nga nabo beegomba oba kale nga balina nabo balina kye bagamba nti kale singa omanyi okubanga gwe muganda wa Haamu mulaba muganda wange oli aje Yasini kati Yasini agezezza kati Yasini ye bakola maintenance bali bonna ne kafaananyi ng'oli muganda wa Haamu tugambe nga balinayo omuganda waabwe omuto nga naawe oli mulenzi oli mu kukola okola bibyo weeguliddeyo akamotoka ko bagamba maama ono mu family yonna yavuga akamotoka kako bukadde ata naye gwe oguze emmotoka yo gwe ng'omuntu era omenyeka bibyo oba okitegeera kakati buli level y'obulamu erina challenge ezaki ezigibeeramu zaayo nabo bali eyo Katonda ne beegomba nti singa nva gyabo nabo ojja ssanga nabo balina okusomooza muyinza okubeeramu ne mu family nga mulinamu ne muganda mmwe mutamiivu ng'ate yaabamenya so Yobu yalinga
yalinga Hajamisi Kigundu nga mucho Hajamisi Kigundu nga bwe mukumenyedde nti alina omukyalo omulungi alinga omuzungu abaana be balinga abawalabu ayina faamu ayina ebizimbe mu kibuga Kampala ayina amamotoka kakati Mukama n'ayagala alabe nti akyayina faith okukkiriza kuli okwa ddala n'abimuggyako byonna bye yalina n'abimuggyako n'amuzza ku zero. Ogambye nti Mukama nti waliwo okugezesebwa kwa mirundi mbadde nja kwogezesa kwa mirundi emeka waliwo Mukama yekolera ng'okukwe niwabeerawo n'okwa sitaani kati kwendiko kwe kwa Mukama ng'ayagala kumanya yabimuggyako mu kwanguya nnyo mu mboozi eno Bayibuli yo enambika gye yakirambika bwe yamala obimuggyako Yobu teyava ku ki ku Katonda we kati Mukama naye kabyalaba ntamuvuddeeko n'amuwa ate ebikubisaamu mu ebyo bye yakola ki bye yalina tugeza Hajamisi Kigundu alina emmotoka nga 9 mu kikomera n'amuwera ddala emmotoka 40 ennyumba yalina emu n'amuwa emmotoka 3 kati ekyo kyo kisobola okubeerawo era abamu tutera okukifuna nga Mukama akuggyako emikwano emibi gwe gy'olabanga emirungi ate akuleetera emirungi oba naawe weetereeze abantu tulina ensobi ze tukola ng'ozikola naye olw'okuba nti tumanyi naye ye Mukama n'ayagala akutaasa gwe n'olaba ate ng'akukola ki aluddewo okuwa emmotoka gwe n'onyiiga Mukama nenge emmotoka eyo okyayina amalala ajja gikuwa ate eba ekola ki ekwettira kati ne wabaawo ate n'ekya sitaani agiramuwa kati nga ku nkulaakulana nze omuntu azze yeerandiza negamba nenva kweno level nenzira kweno kati nze njogera ku bulamu bwange nyina ekiseera we natuuka nga abantu bano benniraanye ate n'abantu bano abatukola ebyo ebintu tebava wala babeera kumpi bebe abamu mikwano gyaffe bebe abatumanyi teri sayimo ayinza kukolako buzibu oba kuleetera bulabe nga takola kinga takumanyi kati abantu abo abakuliraanye bo baba bakwagala bakulabire mweye embeera gwe kwogula emmotoka nga mbadde mwenna mulinnya booda awe wava olutalo era nga woolaba mu Bayibuli era bw'okizza Kayini nani ne Aberi tubaye Bayibuli byonna byonna ebirina bwe beeyagala okutereeza Kayini ne Aberi era omulaba nti omutima ogwo mubi gwakola kigwavaayo kati nze ndi kwaba ababiri be bali ku lugonvu gova ku muntu nga bakebera sinaba mukyalirako naye mu byendaba byengoberera ku social media balaga obulwadde tebabulaba tibuva wano ne budda wano buva wano ne budda wano ate bakulaga bakulaga ababigoberera nze nange lugonvu mumanyi nnyo lugonvu teyalina wadde alusaazi nze we nabeereranga naye twabeeranga ne lugonvu mweye embeera nga lugonvu mulamu nga lugonvu ali simaati naye yalina amagezi era nze lugonvu kyali saakyewuunya kubanga era ako akantu akanyomero okalaba ako kakoze ako ke yakola ku social media yakakolanga mu mawulire era omukyala yakamuteekesaamu kati ali London eyali editor waffe bamuyitanga Namuli mukyala wa Musa ye yali editor kumwe ebyo ebiseera ku Metro ng'era omulaba yajja n'obwongo bwe abamu muyinza omulabaawo ne mulowooza nti ebyo abikoze lwakuba abadde akola ku Salt TV abadde akola ku BBS idea ze yaziina okitegeera so mu ekyo nze mukulaakulana kwe mbadde simuyinaako buzibu era nze lugonvu nze omu ku baakusanyukirako ng'okubya akasente n'ekyo olina okumanya ensi nzibu olaba bawala nanze sebbanga atalina magezi ate olwo ggwe mwe mugenda ne muddeeyo ne mwetuulako sigamba nti genda mu ddogo oba osawule naye bakusabire tova ku Mukama kati oyo sitaani sebbanga naye Mukama akyakulesewo okyali mulago ogenda kuwangula banaye kino nkyogera nsinziira wano saalisesena kuseka naye mpulira obusuulu nkyogera nsinziira wano omanyi ebintu ebimu birabikanga ebituufu ontegera bulungi bwe byogerwa kakati mu bulamu bwaffe obwa bulijjo buli muntu akulaakulana wabaawo abanooma ontegedde bulungi awukojjoze kati buli muntu akulaakulana abanooma abo buli mutendera bakola ki bakama baffe abali wansi awo balina abo banooma abaddako balina abo banooma n'abali waggulu ne Museveni alina amunooma Kyagulanyi
kyokka ne Kyagulanyi alina amunooma bwe kiri bebe cool kati ate takyamunooma alina mu byobufuzi naye alina abamukola ki good bampuuga ontegedde bulungi so life obulamu bwe buto butambula buli level gy'ogenda ofunayo abakola ki abakunooma Museveni alina abanooma oyinza osanga lo president gw'atayagala mu Africa so bwe bulamu bwaki era ssaawa zino singa wabaawo obulumbaganyi mu Uganda kubanga Museveni alina abamunooma abamanyiddwa ajja kusonga gavumenti ADF webanga yattako abantu ekisolo bannayuganda kigenda banguyira nnyo okukkiriza nti kituufu olaba akuba b'ekisolo be bateze n'ebbomu kisolo bbe ekituufu kisolo bbe kiki ekikyamu kati amazima gali bwe gati ku myaka gya Lugonvu obulamu bwe bulungi ali bulungi oba ontegeera n'abamu bagenda kukola baleme kutuukayo nga nange neetaddeko because he is rich baira is rich is okay kakati singa oli aleeta ekirowoozo ky'abali mu muloga it makes sense kubanga buli akulaakulana akola ki alogebwa afuna bamunooma naye amazima matuufu Lugonvu yafuna complication mu lubuto oba ontegeera era abadde ku sajjalize zaaki ez'enjawulo ekyo kibeera ne ku bantu abaki abalala naye kati oli wayita school of thought nti bakuwalana kirabika ng'ekiki ekituufu kubanga abaakuzimbidde embeera erelatinga nawe gy'okola ki gy'olowooza naye nze ate kyenjagala okuwaamu ng'amaanyi kiki kye tuyigira mu bulamu bwa Lugonvu ti Lugonvu wakati ne mu bulwadde asigadde akulaga nti mu bulamu nsi akyalimu era akyasonga akyagenda mu maaso ebintu ebikyasinze okutukuba ku kitanda n'olumu ekiremesa omubiri gwaffe gino okurespondinga ayandasande olumu obulwadde bukunafuya naye ate abantu ebitundu nga 6 ku buli 100 obulwadde buba tebunnakutuusaawo w'onafuira n'onafuwa nnyo n'otuukawo okirabira ku siriimu tolunaku lwe bagamba nnyina bakyali bange abamu abanfuddeko obulwadde obwo olunaku lwe bamugamba ye lwafa ontegedde bulungi naye nze kyensinza okwagala because naturally nze ntya nnyo omusaayi ntya nnyo ebintu ebirimu okutigiinya omuntu bali ku lubuto kubalina kye bakola nawulira bubi oba ontegeera kati nze nga Saimu ekintu kyokka kyenjigidde ku Lugonvu ng'ovudde ku bino byabadde agenda nga atu-inspiring as because Lugonvu waaviira ku Salt okujja ku BBS namusanga mu Spasio n'obulamu ne bugenda nga buprogressinga mpola mpola nze nga Saimu ayagala okugenda ewala nayigira bingi ku Lugonvu omuli okubeera independent okutandikawo ebibyo naye ate ebyo byonna ne tunaabikola amaka gano ogalaba osobola osanga nga original owner wano yafa abaana be baliwo wano wenyini we tuli bannannyini original owner waawo yafa baana be bakola ki wewaliwo osobola osanga n'amaka agamu wano kakati byonna ne wenkuna kumotivating negamba genda okole genda ogule ettaka genda ozimbe naye ne sekuwa motivation ya kubeera mulamu oba ontegeera byonna mba nnyo kupanga omulamu yasigala okucelebrating era bwe kiri obulamu bwe bugagga kyenjigidde nnyo mu Lugonvu era kyensa abantu muyigire nnyo ku bulamu bwa Lugonvu geemaanyi era kyekifaananyi Evelyn Lagu kye yatulekera Lagu yafa yali mulwadde n'alwalira emyaka 2-3 mu myaka 3 gya Evelyn Lagu yalwalira yaguliramu ettaka n'azimbiramu ennyumba n'aguliramu emmotoka ontegedde bulungi n'abaana be n'aleka ng'abategese ekibuuzo gw'omulamu singa naawe oba weewaddeyo n'ofuba tolowooza nti osobola okukola n'okusinga Lagu bye yakola kisoboka so naye school of thought nagira bakunga etambula naye kati nze njagala bagamba nti ekyamazima waliwo okugezesebwa era nze nzikiriza nti Lugonvu n'amala abuuka wano nga wagenda obuukawo ate agenda kuba n'obujulizi obw'amaanyi bujja okuyamba omulala okuddamu essuubi teri muntu yeetaaga ssuubi ng'ayingira theatre anti ogendayo omuntu mu Luganda theatre eyo oba ogizza ng'oginnyonnyola omuntu nagendayokko nalwazaako abantu kiri ekoma okubeera mu koma bakuttira oba bakulongoosa bakuttira ddala odda buzzi noma kyekitegeeza omuntu ayingira theatre n'omugamba tofaayo olaba ne Lugonvu yavaayo nkiraba ontegedde bulungi so kalwalira n'abadde bakomentinga naye waki bwe mugendayo mu recordinga bikoze bitya it is okay let them record buli muntu yenna wano ku nsi kati kyekiriwo no public nsamukkirize nti ffenna ku nsi kuno
buli omu ayinako obuvunaanyizibwa bwe Katonda bwe yamutuma okujja okukola. Kadde mukojja. Kunsi kuno ffenna Katonda alina obuvunaanyizibwa bwe yatuwa okujja okukola. Kyova nti kati waliyo abantu nga basomesa balungi ng'ensi tebamanyi naye nga beesomesezza bonna ensi ebamanyi. Ontegedde bulungi? Kiraba kojja ky'ogamba. Omusomesa ono tekimukakatako okujja kutubulira nsinze nasomesa abaana abo. At the right time abaana buli omu ajja kutandika okwogera. Nange musomesa gundi ye yansomesa. Waliwo abantu abamu nga obuvunaanyizibwa bwaffe kubeera inspiration eri abantu abalala mu bulungi ne mu buki. Kyova olaba nti waliwo afuuka inspiration ng'afiiriddwa sebbanga n'ofiirwa ne tujja mu makangu ne tugamba Katonda wange sebbanga buli gy'abeera wano naye kimanyi tuli mu kuzannya. Omanyi nti abaana bali mu kukola. Kiraba ky'ogamba kojja. Omuntu n'avaawo n'atandikira awo. Waliwo abatafa waabwe gye babaziika ne tutuukayo nga tuwenjula bwenjuzi kusanga ki? Kusaawa ne muleeta oluso nga mulina kusaawa. Sebbanga bw'owulira abali mu kakuukulu nga bageya ng'ogamba waayi. Nange kanneetereze. Kangende neekole ki? Era olwo famire emu gye nayigirako nange ewaka ne ŋŋenda. Era nze ennyumba gye twazimbidde maama wange nga famire tugizimbidde emabega emyaka 3 naye nga kyava ku famire eri gwe kojja kw'oyogedde gwe olabanga gwe omaze gakyogera kabi nalaba ekyo ne nga nange ndi sita. Kati singa baana gyewaffe emabegako olwo ekyankwatako ennyo nti abantu abali mu kamera tebalina bulamu. Omuntu emabegako awo ng'afiirwa maama we. Wafiirwa mama nga bagenda okuziika. Ndowooza gye baziika maama tewaali walungi nnyo. Ne bamunenya. Naye njagala tukiwe ku bwongo. Bantu bameka asobola okukwata ssente agenda azimbe ennyumba y'okukijja ky'okubukojja? Batono nnyo. Ate olumu n'ezo famire gye mwagala tuzimbire baba balinamu okusika kwabwe omugwe era nga gwe tebajja kuwa mukisa nti zimbawo. Naye nga tonnazimba ku nyumba yakubukojja eya maama ogimaze. Oba ogimaze omuteereddewo emizigo mwagenda okufuna amata. Ebyo byonna bye twogerako gwe weekulaakulanyiza. Abamu mutulaba wano nga naffe kennyini akaseera ke mutulabiramu nga mulaba nga ffe abali awo nga tulina kwetereeza. Tewalina kamotoka nawe tewalina kapoloti. Kya butonde ewaabwe w'omukyala wegatibwako kasente bw'ati asooka kutereeza ye. Gwe ng'omuntu n'ogula kamotoka n'ogulayo kapoloti. Abaana n'obakyusa ku busomero ne bava mu lw'emitwalo 7. Awo n'oli mu myaka nga 3 4 5. Ate ezo mwe bakulabira byonna obikole bo. Muzeeyi Katonda wamuyitira awo ne basanga akayumba nga kakoze bwe kuti. Buli omu n'agamba bannaye bulijjo n'atwasamira ewaabwe. Naye ng'ekisinga obukulu the bottom line is ono guyinza okuba nga omukisa gwe gubadde mubi nga kasente kabadde kazze atanneetereeza na obuzibu ne bukola ki ne butuukawo. Waliwo gwe yatuuka edda nga tokirowoozangako. Kati gwe olugwate gw'okifunamu ennyo. Kati abantu nga balugonvu obuvunaanyizibwa bwabwe kubeera byakulabirako eri abantu abalala. Kati buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bwabwe unless nga bo tebasazeewo naye we basalawo kijje mu maaso g'abantu bali mu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Nze nkutegedde bulungi ako ka bwongo nnyo. Ebyo sebbanga tumaliriza. Nga tumaliriza tebijja kuba bingi nnyo. Jasigamba abawagizi bange nti mwebale kunjagala nga senga sebbanga kojja abantu banjagadde abantu batwagadde. Nze olaba abantu Bulengabe ennamba eno nga wali wetugabye tubane mumpagire ku bintu byange by'e Dubai abantu bafuna ku ennamba olio era bambi kyekirungi kye mukola oli bwafuna ennamba ng'agamu naye nagijje kusayima official abamu bamanyi n'okukukubira gwe kennyini ne bagikusaba abalina abafunye contact yo. So mbebaza mwebale kumpagira era musigale nga mumpagira. Ekirala kojja nkyakola comedy. Nkyasesa nze comedy kali byatuva kola wano enjawulo eyo era tumaze akaseera ntusiriwalamu era ne tumala ne tuwunzika. Omuntu ajja tusubira nti bena tujja kukola bya kisiru naye bwe tukozeemu ebyekisiru ate era tulaze nti awo tukusesezaamu ate ne tumala ne tuwunzika bulungi. Oyo ye comedy bane comedy nkyamukola nkola obwemusi ku mikolo
emikolo gyonna birthday party, graduation, wedding, mu mikolo egy'okwanjula nkyayambala gomesi n'ensanyusa abantu ebyaddala. Nkyaperforminga bulungi ku events ez'enjawulo, abalina zi shows, abalina zi concert, oggulawo balayo, oggulawo garden yo, oggulawo beach yo, sebbanga akyaperforminga. Ekyantekesawo mulimo gw'obusuubuzi ekyo kibabuzaabuza abamu kwe bankubira nti oyo takyakola, nayagala mbeeko n'ekintu ekirala nti nkojja singamba sikoze comedy. Kalina visa gye nataddemu ya myaka emeka? 2, njirindidde omwezi gutya, mulamba katugenda myezi 2, naye kati mweje emyezi we mbadde sitambula mu buno bwa transporta, mumuuze mbadde ndyaki, mbeerawo ntya. Ekyo kye nayagala nti wemba sigenze mu bwa transporta kutambuza bintu, ate no mba nsobola okukola comedy. Comedy bw'akyankalanamu naye omuzira gumanyi omukuba, ng'ate n'obusuubuzi bukola ki? Kibayita okuba n'emirimu emeka, toba na mutego gumu nti weguteguuka guba gukoze ekiso. Nkyakola bulungi nnyo performance ezo, era nsaba baganda bange mumpe, nebaza taata wa Wininwaji oyo ampadde nnyo bambi emirimu mu season eno, bagagga bange ab'Owakiseka, nyina omukyala gwe bayita Ajati Amina wamu ne Hadija, bakyala bali mu ddiko wali ku Arua Paaka. So nammwe mumpadde nnyo emikolo, bambi musigale nga munjagala, era ku nnamba yange eyo nga bwe nagibawadde yennyini nnyini yeekola obusuubuzi ate era ne comedy ekyamukola. Omukama abampeere nnyo omukisa. Kale basiba ne bannyabo, until next time mubeere bulungi mwera.